sebo. Omusajja Yeshe. balina abaana Yeshe. n'oyo omukyala. Yeshe. Kati in case senga omusajja bamusiba. Yeshe. Kale n'ageza afiira mu kkomera, abaana bano mulaba amagezi gaabwe enkya tokya n'okuwalagana taata waffe gwe yabakugga okufa. Okitegeera ebintu ebyo biraba. Yeshe. Kakati nze ndaba abantu b'amateeka beenunyisa abafu aba Uganda. Ebintu ng'ebyo bw'obiwulira omuntu okumusiba aba yakoze bubi, tekirina buzibu. Naye njagala ate otuwulire the outcome tomorrow kuba oyo muzadde taata w'abaana bo yasobezza ku baana bo n'omusiba. Kati at the end of the day kuba kale ebintu bimu biba bya mirembe, biba bya ssanyu, naye obuzibu bujja obuddako mu maaso. Kuba bano abantu aboogera kati mwezi gumu 2-3 biggwawo ne bisigalira ku damage control yakulema okukola. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwami we gwe mulaba mu kifaananyi awo bamuyita Alhaji Ali, musajja musiraamu. Yatunuulidde muwala we n'amwegomba era n'amukwata. Nalabye akatambi ka maama we ng'alaajana ng'agamba nti omwana bagenza omutuusa mu ddwaliro nga nabaana aseeseetuse. Sinakindi basuubira okuba nga bayinza okumuggyamu. Kaakati nalabye obwedda abasiraamu kuno ku mitimbagano nga beekalakaasa, abamu naddala abakyala nga bagamba nti ekikolwa omusajja oyo kye yakoze kikyamu nnyo. Muli n'enseka nenga nti bano bo baabatuuma amannya ga kisiraamu ga kiwarabu ne babayigiriza okwebikira buyibuyi naye tebaategeera busiraamu. Bulijjo tubagamba nti omuntu yenna bw'akola obusiraamu naddala ku mulembe guno n'atuukiriza obusiraamu nga bwe buli, ensi emulaba ng'omuntu atategeera. Bassebo ne bannyabo, omusajja oyo nga bwe mumulaba yakutte omwana wa myaka 14 ate nga mwana we. Mwana yajja ne maama we, mwana mujja na nnyina, aba mwana we. Naye ekyewuunyisa kye kino nti abasiraamu abakazi bavuddeyo okuvumirira nga bagamba ekikolwa ekyo kibi era nga bwe kiri ekibi. Naye bulijjo bwe tubagamba nti nabbi kye yakola kibi, okutwala akaana ak'emyaka 6 n'atandika okwegatta nako nga ka myaka 9 ke bayita ka Aisha, abasiraamu ekyo tebakiraba era baga nti ekyo nabbi yakola kituufu era kye yakola ky'amaanyi. Naye mujjukire nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka. Kati olw'ebikolwa ebyo nabbi bye yakola, abasiraamu jjukira baagala nnyo okukola sunna za nabbi, baagala nnyo okukola buli kye yakola. Kyova n'omuceere bagulya nga nabbi bwe yagulya. Era bw'olya omuceere obulungi, omusajja n'akola ng'olya bulungi omuceere akugamba olya omuceere bulungi nga nabbi bwe yagulya, era asobola n'okuwa muwala wo olw'ekyo kubanga okoze sunna ya nabbi. Ekyokubiri, ndaba sheeka oyo, omusajja oyo gwe mulaba oyo omusiraamu oyo muzeeyi. Omusajja oyo yaddirira mufuti, yabadde addirira mufuti. Naye mu kulonda okwakaggwa baamulonze nga ye mufuti kaakati. Newankubadde ono mubajja akyalemeddeko, naye oyo mu busiraamu gwe bamanyi nga mufuti ali mu kuwolereza ng'agamba nti babikkirire oli sheeka eyakutte omwana. Lwaki? Kubanga mu shari'iya tewaliiwo mukazi gwe baali baleepinze n'agenda awaaba omusango gwa reepu gw'okumuleepinga n'aguwangula. Taliiyo. Amateeka g'obusiraamu gakugamba nti bwe baba bakukutte ng'oli mukazi ne bakukwata, oteekwa okuleeta abakazi 4 ng'abajulizi abaabaddewo nga balaba maaso ku maaso. Si byakuwulira ddoboozi, si byakuwulira nti ate baabadde mu nnyumba nga nze ndi bweru. Bateekwa okuba beerabiddeko ddala abakazi 4. Bwe baba basajja olina kuleeta 2 nga nabo baalabidde ddala. Naye kati ekibuuzo, muntu kyagenda okuleepinga omukazi n'amala amuwa ekiseera asooka akuŋŋaanya abantu babeerewo bamulabe nga bamuleepinga.
kyokka ekyewunyisa kye kino nti singa olemererwa okuleeta abajulizi abo kitegeeza omusango guba gugenda kukukyukira bagambe nti wakkiriza, kubanga mu mateeka ga shariya bakugamba bwe baba bagenda kuleepinga lwana okutuuka ku kufa tokkiriza. Ekitegeeza nti buli lwokkiriza ne bakuleepinga omusajja n'akuyingiramu kitegeeza nti wakkiriza, baba bagenda kukuba mayinja nga bakuvunaana omusango gwa bwenzi bw'oba obadde mufumbo. Bw'oba obadde toli mufumbo baba bagenda kukuba embooko 100. Kati abakazi olw'okwewala ebyo tebatera kuwaaba era babaleepingira eyo ne basirikirayo. Kyova nti noono akugamba maama w'omwana wandibadde osirise, wandibadde toyogedde. N'olwekyo nno basiraamu mwebaze Katonda ku lw'amateeka gaffe newankubadde mutuyita bakafiiri, naye waakiri ku mulundi guno mutegere nti amateeka gano malungi okusinga agammwe, kubanga agammwe temwandifunye bwenkanya. Era njagala kusaba gavumenti omusajja oyo mukwatire ddala n'omukono ogw'ekyuma abeere kyakulabirako eri abasajja bonna abatunuulira abaana baffe abato ne batandika kubalaba mu bufumbo nga basajja bakulu ng'oyo. Abeere kyakulabirako bategeere nti bw'oba mu Uganda ebyobusiraamu tebikola. Bw'onookwata akaana, bw'onoowasa obwana obuto, bw'onooyagala okubweberekako bajja kukusiba. Bategeere nti bino si byakumala kuŋŋaanya bantu bana abaalabiddeko ddala, nedda. Obujulizi kasita buvaayo ne bakakasa nti gwe wakikoze ovunaanibwa. N'olwekyo mwenna abali eyo nga mubadde mulowooza nti ojja kulaba omwana awo omwegomba omale gamukwata, mumanye nti lino eggwanga Uganda terifugira ku shariya, lifugira ku mateeka agalamula abantu mu bwenkanya. Era nsaba omusajja oyo abeere kyakulabirako. Ate singa kisoboka n'omusajja ono bandimuyise. Ono muzeeyi naye yeetaaga kunoonyerezaako. Naye yeetaaga kumunoonyerezaako. Lwaki amangu ddala y'omu yakubidde omukyala nalabye nga omukyala akaaba ng'ono omusajja amuli bubi amukubira amugamba bw'onoogaana n'olemerako basobola okuteekako omusango gw'obuyeekera. Namulabye ng'amugamba nti ate bwe bakuteekako omusango gw'obuyeekera ekitone ennyo bakusiba emyaka 25. N'olwekyo okkiriza bakuwa ennyumba nga baagala kuwa omukazi ennyumba. Omukyala n'agamba nedda, ennyumba tesobola kwenkanankana bulamu bwa mwana wange bwe mwayonoonye. Naye mbu naye mukulembeze. Mbu naye era mukulembeze. Era naye mbu akulembera abantu. Kati abasiraamu bajja kuva bagamba kino kyabadde kya busiraamu. Kifuuka kiti eky'obusiraamu kasita obukulembeze oba abakulembeze bamwe bakiyingiramu ne baagala okuvuluga omusango, ne baagala okuvuluga omukazi. Era singa si kamera, singa si ki, omukazi baadde bamaze omuvuluga. Naye twebaza Katonda nti omukyalo oyo n'omwana oyo bagenda kufuna obwenkanya. Kibeere kyakulabirako, kiyingire mu likodi. Naawe obeereyo obikole, emizimu gikutembe ng'okimanyi nti bwe bankwatako mpedde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye nga bassebo ne banya bulowooza omuntu alina abakazi abasukka mu omu, weegomba otya omwana ate gw'ozaala? Ekyo kikulage nti tosobola kukkuta, omubiri tegukkuta, naye bw'okkiriza Yesu n'aguyingiramu asobola okuguleetera okumatira. Pawulo kyagamba nti byonna birungi gye ndi naye byonna tebinsaanira. Mukama